Oba tugatandikirewo olunaku olwaleero lwaki tetugatandikira ew'omuyimbi Ronald Mayinja pondoose nno atya afulumizza oluyimba nga mu luyimba luno mukwano agambye nti omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda abantu bamukyaye tebakyayagala addemu kuba nti nno abafuga era obubaka babuyisiza wa Ronald Mayinja mu buufu obwo mukwano gwange omulungi era Ronald Mayinja agambye nti n'ekyokuba nti nalowooza ku kusimbawo mutabani we nti abantu tebakyagala okusinziira ku mukulu Ronald Mayinja. Oluyimba luno twandirukwadde mukwano gwange omulungi ne wano ku YouTube waliwo emisoso mingi n'olwekyo tuyinza okuba nti no tetulukuwa nga tukyali ewa Ronald Mayinja munnange omuyimbi full figure avuddeyo n'amutabukira oluvannyuma lw'okuba nti no afulumizza oluyimba luno okusinziira ku full figure obaka bw'atadde ku Facebook page ye agambye nti Ronald Mayinja lekerawo okusirwalira ku Bannayuganda oli kasajja kakulu kola ebijja myaka gyo oswaza n'ekika mwova abwatyo full figure munnange bwavuddeyo n'amutabukira si yeka n'amutabukidde oluvannyuma lw'okuba nti oluyimba luno lufulumye ku mutimbagano abantu bangi bavuddeyo ne babaako bye boogera abamu nga bagamba nti asigalemu NRM ate nga abalala bagamba nti bambi asonyiyibwe bwe bityo no mukwano gwange bwe biri. Engo tuvideo katugendeko ewa Nakawere Cindy ono ne yayitiddwa okumukolo ogw'embaga okuba nti no ayimbira abagenyi mukwano gwange omulungi nga w'omulabaawo awo no yabadde ayingiza bagole wabula ekintu kino abasinga tebakisanyukidde olw'engeri gye yabadde ayambaddemu ate nga yabadde ku mukolo ogw'ambaga era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga bamulumba nga bamugamba nti yaswaziza nnyo omukolo gw'abannaabwe ate era nga n'abalala bali ku sayidi ye nga bagamba nti abagole be baakoze ensobi bamanyi engeri Cindy gy'ayambalamu lwaki aba ayitibwa ku mukolo ogw'embaga. Ekibuuzo kiri nti ennyambala ya Cindy ku mukolo ogw'embaga ffenna nga tumanyi Cindy ennyambala ye ekyo kye yakoze okiwagira oba nedda naye ng'obubaka bungi obuteereddwayo ku mutimbagano ng'abasinga bavuma Cindy olw'engeri gye yambaddemu. Eyo nga tubidde sawa yonna mukwano gwange tewewuunya ng'olabye kaadi ekuyita ku mukolo gw'omuyimbi Chosen Becky kw'ossa n'omwagalwa we mukwano gwange omulungi. Chosen Becky yabadde ku interview emu ku Sanyuka TV mukwano gwange yavuddeyo n'agamba nti kati kyasigaliza kwe kuba nti n'afulumya music omulungi kw'ossa n'okuba nti no alaga abazadde omwagalwa we katubeere nga tumukwa obeere nti no omufuna bulungi. Kiki kyozzaako mu bulamu? I think byonna bikoze maama mutambuzaako ebyo. Kiki kyozzaako mu bulamu? Njagala kureleasinga music ekisooka then ekyokubiri era ekisinga njagala kufuuka mutongole mukyala. Ng'okyali muto okulowooza ku ebyo. Do you like those things of marriage? Do you think they're important? Yeah, they are. Sooka
bwe tugamba nti tuli bato bamma we say it tubeera comfortable kaninde omwaka ogujja ndabye abantu bangi abakulu abajja bakuze ate mbaga tenyuma ng'okuze tonyumira mu gawuni naye kitegeeza wali we baali abato bagambanga nkyayina time oyo egenda otuuka ng'omaze oyitako nga tewakyayagala mmanya ogenza obyogerako walabika nga waliwo enteekateeka nzibiraako ate n'ekirala nafuna omusajja omukulu mu mutwe nti nali sikirowoozanga nako muvubuka okutula nagamba kino emyaka gyaffe abato gye tulina okutandika okwerowooleza munnange ne twezimba kyanjawulo ate era kyamagero kati ndowoozamu nze Becky waabwe siri perfect bwe naasuula chance ne ngamba nze nkyali mwana kubanga era batugamba okyali muto opapa ki babiyonsi bano bazaalira ku myaka 45 opapa ki naye babiyonsi balala eno Uganda ndala ate okufuna omuntu akwagala si kyangu oyo mwana mbeereddewo kumuyita na mwana nti mubeera mwena mwana muto tubeera ffenna obwataata mulungi manyi waliwo okuba nga gwakubeereddewo naye is he a good father obwataata ate akisusa kutama butami ayagala nnyo abaana nnyo era singa mumusanzeewokko mwali gambye mawube kubanga yayogera lulimi lw'abaana maama agambye mbu ye ayagala bazzukulu ogenda kumuddiza waawo bayimbi tebatera kuzaala nnyo onaabikwasaganya oti abayimbi tebatera kuzaala era nze nakola ekyamagero ezaala mu covid ate nensigala nga nkyayimba as long as Amelia yagala abaana yazaala bwe twetambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Spark channel akatukwebaze olw'okuba nti no kyagyekumiddeko omukwano gwange omulungi amuwulira amalungi agaliwo nti tuwezezza 4K mukwano gwange omulungi era njagala okubeera nga nkwebaza olw'okuba nti no wasubscribinga ku YouTube channel yaffe eno 4K subscribers mukwano munnange tebaba batono era twagala okubeera nga twebaza Katonda eri gwatana bakuba nti no subscribinga mukwano soko subscribinge obere nti no ofuna amawulire gaffereko bakabwawo mu comment section tujja kubeera nga tubusoma ate era tewerabira okuba nti no olikinga video eno beera bulungi weraba